Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusika. Amazima gennyini atuuliza omulungi ennyonyi ddala babiranga bategeeza ffe tubiranga aye tujjagira maaso tubiranga ekyo tukigamba lwatu tujja biranga nga bw'okimanyi nagano mu advertisement mwingi bayita persuasive advertisement tujja sometimes tujja gamba tusiiga akazigo neyobeera butwa nesooka ntubuguza ekikkirizibwa mu media mu nsi yonna kitegeeza ki nti okutta kukkirizibwa ewamu n'olw'ensonga eyo kati olina kubanga naawe gwe wennyini omanya ki kye twogerako era kyabulabe kyenkana ki togamba bugambi nti bugenzi na kintu kuba tukyogeddeko wano nedda sebedda nnyabo ebintu tujja byogera ensonga nti tulina okukola ssente ate ng'era nga kitukakatako nga gavumenti beggenina obukiri mukikole mugere mu maaso nakyo kakati byetukola byonna byowulira byolaba era byosoma olina okuba nti obyekenneenya nosooka okuba nti weebuuza kyenagamba kinti omufirika n'obwongo wa mirundi ebiri obw'okusomero buno bwoleka wali mu kibiina ali na buli obwaffe obuluganda obw'obuzaaliranwa weebuuza ebintu byonna bwe bityo ensonga kitugamba nti no ekiri emabega w'amawulire behind the news tuba tusimbudde webale taata maama kaswera ng'oze okusama kyagona ku lwaleero ng'okimanyi nno munnanga atuyize n'okulya ku nkoko n'enkoko gyo n'okuba nti olya olina kulya enkoko gye twogerako enkoko ennansi yeekuziza mu manyi ga Katonda n'otala kiyo ziri enkoko ezikulya ku ddagala eza wiiki 2-3 olw'okuba nnene enzibu n'ogirya oba kwetya obulwadde omayiddwa nga kansa n'ebirwadde ebirala by'owulidde abaana nga bayimbako wano webale nnyo kasubira ng'okitegedde nti munnange olina okunywa ku mazzi naye nga mazzi ge tunywa mineral water naga mineral water ge mazzi gali agaffe agavudde mu luzzi agavudde wantu wonna n'ogafumba amazzi agamafumbe gakyalimu kye bayita minerals eziri nacho eziri organic Katonda ziyakola si chemical water gwe tugula ne bamupakinga ne bamuyita mineral water kuba ssako ne chemical composition eri kakebe naye n'ogwa n'oganywa batula bayaga nno kasobera tusa gesonyiwa ali sigakendeeze kale mulye ku greens ebyaddala kuba zijjamu obutwa mu mibiri gyaffe bw'osobola munezisimbeko ewaka kijja kwanguyira nnyo kuba ekyo mukimanyi tino kati buzibu tulina ne greens bazifuuyira eddagala ate nga tuzirya tezidde bulungi n'ensonga eyo tuba tulya butwa kati tulina okuba nga twebeereramu mu mbeera bwetyo kola ku dduyiro ku exercise munaffe oba osobodde naga tuli mu kaweefube oba campaign yogoba ebitula bayita bikatunkumu ebinene mu butale naga tembigula baddibe nabyo kuba kati bijja obuli obutwa bwennyini obulimu ekiriisa n'ekigendererwa ebintu byaffe bigenda bisaanawo mpolampola era bijja kusaanawo singa tunasigala nga naffe tusirise busirisi oba tulina ekyetukola munnaffe atuliza nkwaniriza eno program ekiri emabega w'amawulire basebone banyabo kati gwe munnaffe yakazookuka yakatweyungako ke kaseera ogambe munno nti obudde bwakereda kuba tuba tutandise ne program yaffe nate nga bulijjo omulangira Kalema gegange. Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, butere munafa atuiza kyali fenna mu kaseera kano kenyini tukwaniriza mu studios nina Dr. Galiwango Henry Mwali. Dr. Galiwango ono musomesa abasomesa obulimi ku settendekero ery'amakerere sebo sanso kulabako buza kwatuliriza nange we bali kunchaza sebo esebo Katonda tumwebaza atukuumya atulabiridde weeks zibadde 2 twasemba okuva wano nga namugunga nga twavaawo ndowooza nga wakubeerawo the next week yes twava mu gwokutaano waguggwako kyokka mbadde nkebera nga tulina okuddaano nga 28 naye sigenda kubeerawo advance guno omwezi kakati ngenda kudda bwa musango nsedduka ensi etambula nga bulijibala naye ate etuwoomera kale mubaddemu ebintu bingi ekyasinza okunkwatako lwakadde lwakuna ndowooza manye ekintu ekigwa especially mu aviation mu nsi y'entambula by'ennyonyi bitiisa yes ate muno accident ez'okuttaka zitta abantu bangi naye ekinyonyi kiwawa kiri reya ennyonyi eri yagwa eya Ethiopia gwali mwaka ki eya Ethiopia naye zibadde zigwa nnyo I think zibadde zigwa nnyo ennyonyi nga nadde omwaka guli oguwedde n'ogwa 2023 naye kale Ethiopia okuba yagwa ku lukalu lwa for Africa yatutiisa nnyo
bagamba nti kyagitta kyali software wagwe bakozesa wa MCAS maneuvering control augmentation system nti nga software alagira ennyonyi nti yambuka ate pilot yagamba no si sawa ya kwambuka kugamba nga software nga alengera maaso okusinga pilot artificial intelligence AI kyokka ate mukigambibwa nti enikyabase bintu nga bibiri pilot error oba nyonyi yabadde n'obuzibu kugamba ko pilot bamugamba galawo obukyo obupiira bwambuse naye obupiira bwambusa tebukkiriza yes jukira obupiira bulwebuka ebe yo in fact yeba eka kiri kyerugambye gye tugenda ya artificial intelligence nti kasita obupiira bubeerayo wansi yo muli emanya nti kati nzikirira bwabeera muntu obusimba bugeze dda ku bwongo nti olina kuba nga obudde buno okkirira wansi kyokka yakasituka saasi n'agigamba nti kirira ekitidende nnyo ekyo kitegeeza ti nno okkiriza obagana tuyinza okuba tujja kutukisa tutyalina control and actually the fastest growing sector wa industry mu nsi ya AI the fastest yes byonna byetuliko mu nsi bino byetugamba ki AI is running faster anti nalaba negundi omusajja yakola omuyibire baga nti no sometimes etugenda okulaba basooka ne babizannyamu firimu ebira mu butabo obwo nga bigenda kubeerawo ate ebyaddala nga gye tugenda kati of course ng'emmotoka ziri automated zonna bwe zityo ng'otuula mu motoka n'ogigamba nti basi tugende ku impact guno beera n'osoma ebitabo byo n'oyita mu bintu byo nga yeekuleeta owekiseera wetuuka neyekyanga noga ntuuka ngenda ku impact nekuyisaawo nekutula paka mu nnyanja ali ku social media waliwo omukyalo omwana omunene mu ggwanga muno mbu yalinnya Tesla yali agenze Japan nalinnya Tesla y'amasanyalaze kati mbu ne bagamba oyo kakomyewo alina okudda mu community ye abagambe musonde ekyokulinnya Tesla Travel in state of the national address yanyumidde muzeeyi yadde agamba ono obusajjasajja bumulonda byatuuse wano nakawuka muleeta obusajjasajja mulukyusa akalulu nagenda emitiyana muleeta obusajjasajja mukyusa akalulu naye ate mune ewaffe waliyo akasajja ewaffe eruweero teyakakoonyeko waliwo nakasajja kana akali ekira musajjasajja naye kati ne bagamba nti lwaki abamu ate abamukuba ennyo tabuyita busajja ate abatalina nnyo na impact bwayita obusajja baga nti abantu bano batuleyo ne beegeyamuko politics muzibu oli ayinza okuwaana ng'ayagala akusitule oba okujerega ng'era ayagala akusitule bakumanye oba akasajja k'emitiyanako bakakubya embooko n'agenda ku bitanda nisikalaba nga kwogera ne mu parliament sikalabangako nekakola erinnya lyako nga beerawo wano okuva ne Masaka okugenda emutukula ekubu mwaliraba bo bali mu kulikola naye ng'abaliyo musajjasajja teyabwogedde nako politics muzibu nze namutidde politics muzibu nnyo muzibu bw'omutenga omutegera bwotyo omanya nti owaye kookole byokola omanye nti ensi erina kuwoomera nga ggwe kugambye n'ekirala ekyanyumidde omusajja oyo ayagala nnyo akalulu era nze mwagala bonti comes to kalulu yefuula nti waliwo kyatamanyi by the way anything ekikwatagana n'economy is a threat to national security national security ekintu kino abataxi babadde bagenda okukola ku mandi kuteeka wansi taxi kiwale kigenda slowing economy pulano taxi zikola kavuyo e Kampala era they are the leading causes of accidents naye taxi bwe zituula economy etuula kuba buli kisa alina okugenda nti okukola okunoonya ssente akozesa taxi abasinga obungi naye kati bakirengedde mu maaso temwakubanga Besigye embooko mu 2011 kuwoko tuwaaka abantu bagenda tambuza bigere bajje e Kampala. Will that be any different from walk to work? Nti nedda kati kwe kujja n'abarabishinga nagaa kino kisoboka
tebisoboka byakiyaye abantu bakuba engalo ne bakuba engalo naye nga tewali kyatamanyi oyo omusajja ye ekibazo kyawedde dda kubanga kiba kigenda muttira akalulu ye district gye batakwagala ate oyongera kunyweza and yet almost 60% of your budget is coming from that district. Fact bagamba 80%. 80%. Sente zitambuze gwanga ziba wano. Bwe stoyingira boti Kampala we. Ebyo buli ayagala be commercializing. Commercialization of agriculture. Mu ggwanga Uganda. Gye tugenda gye tuli. Kyayagala kyaluubirirwa. Yatuwadde 2.46 2.46 wealth creation natuwa 1.86 T as in trillion for agro-industrialization which is like 4 point something kibayina okugamba nti atuuka ku gundi tutuuka ku 10%. 10% yalibadde 7 trillion yalibadde 7.2 trillion yakadipu naye tekisobose nekirisoboka mu Uganda wano kisoboka kali basayininga byaki basayininga baki lumia tubuuza nti nti mugamba nti security enjagala nnyo it's okay gende Somalia olunde embuzi olaba nosolo zirunda etali security kyebula yatuwadde 9.9 trillion security ndinga kuliko no yagambe kuliko no supporting okulonda which is very good twagala ensi erisejiwa kyebula ba toza twenkalejinga abaana bagende mu security waliyo sente yeah ndika nawe tandagambako tetulina bakuumi let us encourage our children bagende mu security banga it's the largest actually yali almost more than 10%. Anti kigamba nti waliwo okulya more than that amount nenga ate nga si abaswitch abazifuna nga si bazifuna anything to do with security bwana bafuna sente ashe ngamba aizo kwati bafuna mirimu directing aja kuuma ja kuba musirikale nga zofuna ntono nenga ate tagezigenda mu security nga nyingi era funa ngeri joli amuko nga gosu gulengato agogulenga to sente zino zirenge jezi trickle bachita trickle down effect ntwade toli wali ku kyoto kubagenda ogula ennyonyi naye era bwanga oli mweyo line at least ajafuna ekintu kyakutuma nti mweyo line bameka abali mweyo line gwe kasaba ng'oli mukuuma ddembe yabagana ngo babiri bali mu security nabadde nve mbale motoka yaffe ng'etambulira ku yaludde ku 120 kilometers per hour ku Tirinyi road sajja n'atuyimiriza kati okosa nvuga ate ovuga ba security anamuke katuyimirire namugamba kodi zaabwe nga hey we nokolashi ndio okolera wa Kampala kale genda cyane unyisiza tubera ngo manyo limira security se kuangulira so let us encourage abantu bakagenda mu security oba igoli mirwa security unywa security is Kiswahili by igoli mirwa security somero manje liri somero teliri mu basement niyo ntutte wala sebo kale sebo kwakati kale tetuna tabu n'ekyo ne budget ya agriculture yes titwafunyi agro industry batuwadde 1.86 trillion nga muno mugenda kubeera mu research kubeera mu irrigation value addition well eyo gye tulaga value addition irrigation ne research bwe mitunuulira byombi birina ebituli well literature ebituwandiikibwako biraga nti tukyadependinga nnyo ku rain fed agriculture ate ng'embeera egenda ekyuka balugamba guno emyezi nayo gikyuse n'egyenkuba nayo gikyuse n'emyezi gikyuse kubanga by this time edda June bwe buti kale enkuba yalinganga etonnya naye ng'egenda ekendeera nga ne kasoli mungi nnyo naye ate nga kyengera ekinneewuunyisa waliyo area ate kati ng'olwere ziri
dry Yes. naye ng'ate awalala enkuba ekyatonnya. ya era nga waliwo ezira nga kasolo tannakula atabala yo yakuze kyokka nga baali basuubira nti obudde buno obukozi kuba kiba kyengera ya harvest time emiyembe nga gyengera sizoni ekyuse kati kasooli nga well in some areas ezikyali ku nakyo of course zentono nnyo mu Uganda bali mu kaza nabaddeko Butaleji eyo nengendako n'Etololo abantu bali mu kukaza. The other week nagendako nempitako Ehoima nengendako Kikuube nengendako Pakwaki kale ng'olaba nti bali mu harvestinga naye ng'ate awamu wakulaga nti enkuba for example Kikuube enkuba ng'ekyatonnya ng'ekyali nnyingi era nga farmers bagira nti gundi yaffe ate tebikala bulungi. Well naye bwe tudda ku kino 1.86 trillion ntono nnyo mu kukola research mu kuzimba obukolerokolero obutono obw'okugatta omutindo ku bintu byaffe ne mu kukola kagiyite emyala oba amafukiriro sente ezo ntono nnyo bw'otandika ozitematema. Nakuwa example nti lumu World Bank yatuwa sente okukola bakita feasibility study just okwekenneenya damu eno egenda kuyitawa amazzi tugenda gajjawa tugenda gayimusa kyenkana ki waggulu kagenda tambula distance ki naye ndi byonna byakomaawo bwe twamala okukola feasibility studies ne bikomaawo nekikulaga nti twatuuka to a point ne tukola netuwa advice nga ba consultant naye nekikomaawo naye ate nkulaga nti era wakyaliwo advice eziri Ministry of Agriculture era nga zikyayita other consultants ate okukola feasibility studies endala kitegeeza nti tumala nnyo sente nnyingi mu kugamba nti tuweekenneenye mu kifo ky'okuteeka mu nkola ebibeera bivudde mu kwekenneenya. Obuzibu buvaawa system bwestyo bwe zibeera tumanyire obubbi kati obuli mu Sigondi. Si kumanyira bubbi naye nti tuli nnyo mu nsi y'okukola waliwo kye bayita software ne hardware. Hardware bwe bintu nga bogamba nti kati saawa ya kazi ni kazi nti genda mu kisenyi buli mwa akuba kyuma akuba nnyondo kyokka ate bw'ogenda eno apa Kampala bonna bali mu peeni buli kimu kya peeni mutwe kubeerawo kuyiiya buyiiya so ng'ate bwe wandivudde Kampala apa Kampala eri peeni n'okkiira mu kisenyi n'oteeka mu nkola ebivudde eri mu muwongo naye sente zaffe zisinga zidde eri waggulu apa Kampala buli kaseera feasibility kuba okimanyi feasibility bw'onoofuna consultant ogenda mu hoteeri soko tule mu hoteeri muzimalireyo eyo afunye abukinze alinako maybe 10% buli kimu sente nyingi nesigala mu soft world nesagenda mu hard world era kyekitumenya bayirawo a lot of money is wasted mukwetegereza newuunya mulimu conference ya bulimi ne bagitwala mu Sheraton Hotel bannaye tuli kuki ensi eri kuki wetwogerera nno waliwo gundi guli eryafulumye nga ligamba nti banafe bamaidewo nga environmental working group bafulumiza ne bagamba nti waliwo kye bayita name and shame that doesn't ebyokulya bye bayise mu Bulaaya yonna ne bagamba nti nebali mu nsi endala mwe mwegendereze that is ebika by'ebibala 47 kuliko ne vegetables bagamba nti no bijjudde obutwa bwogerako bagali biri contaminated ate bina high levels of pesticides byetwogerako vegetables okuva ku apples ogenda ku spinach ogenda ku lettuce ogenda ku carrots ogenda ku cabbage ogenda ku nyaanya ogenda ku bingi nnyo nagamba nti nno yensi eryawo era bagambye abantu kuba kati jjukira nagamba abantu obuzibu bwe tulina oba kale ensi zetulina ziri ezaakula zigoberera emmere gyegenda kale ne bagamba nti nno barecalling ebikomewo abantu bekubirya kuba bazudde mulimu obutwa bungi nnyo bugenda balwaza mu ggwanga that is ogera mu Europe
ne bagati nati bino tuogerako bijja ne kusemazinga Africa abantu babigula mu supermarkets ne babiyiseeyo barikolinze bakoze samples emitwalo 5 mu 13 ne baga kati ebika ebyeyibale bibafunye ne baga no mu bikomyewo ku bive katale biri ebika 47 byegambyeko bwoyita semaduuka wane waffe ojja bisangawo webiri biva mu nsi za Bulaaya biri mu supermarket. Ugandans, are we safe? Uganda ngenda kulondera kintu kimwe ekisinga okubeera very common ze apple eziva Tunisia, Egypt ne South Africa yeah. nezijja mu Uganda so nga tulina apples tusobola okulima apple wali wansi ekabaale iyo kabale weziri na mukwano gwange obe wamwita Milton actually azirima naye ffe twagala ziri waliwo gino emichungwa egibeera eja yero pure yero ogiraba ebyo ebinene byo byesirya naye nga mubutuufu bwogenda esoloti abalimi bajjukira baabatega ekyuma naye ekyuma tekirya michungwa gyabwe bakolaki baabatega ekyuma otegeeza ki baabawa ekyuma waliyo ekyuma kya factory bagita teju fruit factory yes naye nabo emichungwa gye bajja gye bakamulira mu kyuma ekyo tebamanyi gye giva kubanga ejaabwe gibeerako n'otuuka mu nnimiro ya yiikaazi 3 nga yero yekka gw'olaba michungwa gyengedde ne tebagikamula tewali agula kale ekyuma kigula emichungwa giva gye bakozesa kyobula wembe kuba kupinga well it's not good okuzanyira bizinesi y'omuntu naye nze yo factory at least anywedde muchungwa omunanasi gwa mama naaka wali abakusinga kuba kati tetumanyi oba ddala gundi ezo products bakozesa zivaawa yes lano ku school bagweka school of nutrition bakedere bali balese ekimotoka bakira ki mobile fruit factory ne tusanyuka nti bannaye okay abantu bafa balina bukawuzi eyo nabagenda kufuna ki kasente ekyuma kitudde nakirabako actually bakireetako nakirabako bampita nengendako ekapeeka era bakijje ne bakireeta kya mikolo ne bakamula ku nnyanya z'abantu ezimwawo ne bagamba eti n'obuyembe buno bugundi bukagogwa ne batera ennyanya biki ne kivaayo after some time kya mikolo nga bulaba nti bakuba ennyumba ebadde enkadde nga bagenda kukyaza omuko bagisinga langi mu maaso muko bwajja buli kimu ne kiddayo ku nnomo awo we tuli kagamba tuli nnyo ku bulimba naye I think divali abadde gulire yerimu nalabye nga bawooninga waliwo bubanga kuranchi bwe bukyobo bubanga bu biscuit bu oyizo bwito obwonkwachi mu supermarket ze Kenya awo mulira go bagafuma last week ombwachi bayina ngo babawooninga abantu woninga nti mulekerawo okulya obuntu obwo nga buli mu supermarket ze Kenya simanyi wano Uganda kiri bambi ombanga biscuit bwa bwetolo bwe butinga butinitini sibugula obuntu naye kati twogera nnyo ku jukira luliyo nagamba nti amaduuka gaffe gajjuddemu ebintu byebweru naye kati weewuunye spinach tumulima mu Uganda yes emichungwa tugirima mu Uganda sukuma tumulima mu Uganda carrots lwaki tuba tukkiriza ebintu ebyo okuyingira nga tulina local production supply katandikirawo lwaki tukkiriza ebintu okuyingira tulina wano ebyaffe tulima mu ggwanga Uganda tulina katuli ku mutwe ku mumwa kuwa katuje program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike twebuuza ekibuuzo munafu atuwuliriza kubanga odde kimaze okuba nki kati kyekigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangaalira era mwe tuli lwaki ebyaddala tugula ebintu byebweru ebirimu obutwa bye bayise n'okuyita ne tuleka ate ebiffe ewaffe bya wano dokita waliwo oba yali 2013 2015 tulima kamulali bamita batyo ani pepa kamulali ki ono kubagamba ow'obuganga bukiri batu basuubiza nti bagenda kukosoma bakola obuganga ne bajja mutu basaba bakolezebwa obuganga ne gwa kamulali mujjukira anti buyinza kuba buno obuganga nga gundi ono omuvubuka ali ani
yakuba emmotoka ya Besigye alina yitwe oyinza okubanga bwewo pepper spray buli obuntu bwonna bubeera bukola ki bubeera bukyamusa amaaso yes mpozi nga that was the science kintu byonna bisoboka twali tulima kamulali oyo naye ndoza ne batwesooka batugamba nti kamulali wammwe alina bino wakiwulirako yali agenda ebungereza nebagamba amulekeraawo naye ng'ate ekitongole kyaffe ekya Ministry of Agriculture kirina department number ekolagana ku kulondera ebifuluma bakiyita environmental department of something biosecurity something balondoola ebifuluma protection bifuluma ate nga nabo bennyini ba dealers kubanga bwe tuba nga tutwala ebintu ebyo kizibu nnyo gwotuuka mu katale waliwo alina okubeera nga abituukira middlemen awo baba basuubulako babajjako ebintu ebyo waliwo olina okuba ne certificates nga bulaba ISO waliwo naddala ebyokulya gye bayita HACCP hazardous analysis critical control point okufuluma ekintu olina okubeera nga naye ekyatukubisa kirabika tetwatuukiriza ndagaano eyabali gye tubitwala kwe kubeera nga batusako ekyo ekigambo nti gundi yaffe yalina colitis colitis bubeera bulwadde naye nga obuka buyita E. coli escherichia colitis oba coli mu lulimi Oluganda naye nga kirina kuba colitis bw'obeera nga mu fish sector omanyi lwaki abayindi be bajjudde mu fish sector okufuluma ekyennyanja ogenda ebuyindi oba ebulaaya muyindi gwe noogeza n'okola olugezigezi n'ogamba ofulumye kontayinayo mutuufu egenda otuuka eringa erimu obulwadde obulwadde bugendera wa eyo yebeeramukko obulwadde anti kati weewuunye lwaki omuyindi yekka yalina ofulumya ekyennyanja wane Uganda nze genda okola just study nti even all the factories eziri mu byennyanja z'abayindi naye ekyo ekintu kirina kudda ku batutwala nti naffe okukkiriza ebintu biri okujja tulina kuteekawo kiki kuba ojagamba nti kino kirina obuzibu nga tosizaawo kirala alternative so kati nsoose kwetoloza nkulaga ebyali bibaddewoko naye ekibuuzo kiri mu ddiiro nti lwaki gavumenti ekkiriza okuleeta ebintu nga tusobola okubyefulumiza yes ate nga bibaleeta bakkiriza okweta muno bya bulwadde kozi waliwo okweta ebirumu yes nga ffe tugezaako nnyo okukola okwekennenya ebintu nga tebinnakufuluma naffe abalimi actually omulimi yeyina okuba tageti ya ng'onookola kugamba nga ngenda kukyogera ntya kankyogere mu luzungu ojja kunnyamba if you want to produce quality and quality to target international markets it should be the farmer first nti omulimi gwe tulina osookerako okwenforcinga okukola omutindo ng'oyagala kutwala ebintu ebweru oba ng'oyagala okutambuza ebintu byonna byonna tula noono kono bino bya aflatoxin emboozi ya aflatoxin farmer first nti omulimi bw'akola ekirungi omulimi n'afulumya ku mutindo kijja kubeera kyangu nnyo okumaketinga ekintu ekyo okufuluma oba okugenda awantu wonna dokita njagala tuve tukkirye ku muntu wane wa wansi kubanga kyogera kati oyogera ku kirasi eri ewaggulu wali nti gwe nange nga ndi waka kiki ddala lwaki nva mu ewaka ne ŋŋenda mu supermarket nengula omuyembe oguva e Kenya nengula omucungwa oguva e South Africa nga ku mudaala gwa mama Naaki wali waliwo ebyawano nga byebimu kyokka nga nkitegedde nti bya bulabe kayinza okuba sikitegedde nero nga kitegedde nensigala nga nkyakigula lwaki anti kati mwami Kalema ensi eno buli omu agiraba bubwe
okugula omucungwa oguli ku kadaala ka Mama Naaki katawuni wali kiyinza okuba nga kijja kukyusa abantu kye bandabamu mu ngeri ki public perception oba kikiba mu Luganda kiki abantu kiki bandabamu nti gundi wa mutindo ki wa mutindo agula mu supermarket agula n'agula wano ago sige bayita amaalo ati amaalo gasinziira ku ekikuli ku mutima nti omukazi ndera nnyo nobula ku social media nti omukazi atunda ennyaanya ez'ebitaano ku luguudo ate bw'oyingira mu supermarket ozigula n'omutwalo naye ate ono n'omucunga n'omugazi mpeere ku 3 n'azikuwa kubanga ayagala kyayagala kyokka omusumaki n'omulekera ne tiipu okuba akusimayingidde muyonjo biki kakati kiddayo ku ky'omulimi waffe nti omulimi waffe bw'abeera nga afulumizza ekintu mu ngeri y'omutindo mu ngeri ennambika obulungi kigenda kugatta kigenda nakuzzaamu amaanyi abagula nti kati ngula kirungi kyobula tuba tutandika nkugambye nti sente ze batuwadde eza validation ntono nnyo okwongerako omutindo luli nakubuuza nti bw'obeera nga ogenda e Masaka waliwo wali oba Kammengo ogenda tuuka mu Lwera waliwo abakazi abo abayonja lumonde bulungi n'olira nga yagala namulyanga nga tusina mufumbe bamuwoza n'abeera ku mutindo ng'olaba mulungi kati eyo level yo twagala okugenda osanga abantu bano abagamba nti n'emmere yaffe erimu colitis kamulali waffe alimu colitis osanga nabo banaddamu ku magezi siyakiyita sense naye ku magezi nti abantu bano bafulumya ebintu by'omutindo ebintu byaffe okufuluma birwanyisibwa especially nga bigenda okulinnya ennyonyi ndowooza ano banniba baffe kuba tebalina option okuleka mpozi nga beera bazzeemu politics bakkiriza emmere yaffe with less hesitation nti noyeba bigenze Sudan okuleka mpozi nga bakedde ngoba bebakidde ku sayidi mbi n'ab'e Kenya obagamba ni kasoli wamwe mubi naye bega nti bigende bitapinge katale kali akebweru tulina obuzibu ate tulina kubuildinga confidence y'abaguzi kunaka bikkiririzaamu bino ebyaffe thank you okubikkiririzaamu kati tulina okuba ne waliwo kino ekitongole kya UEPB Uganda Export Promotions Board kyandibadde kyambala flag ya Uganda ne batumetta akazigo buli kimu ekintu kyaffe kikola mu Uganda nti kirungi nnyo ne kikkirizisa abantu olaba nti waliwo president baali bagenze Dubai ne bametta akazigo amata galatu agali kadaala wali agali kadaala nze kyasanyusa kale weewaawo nti tulina factories nyingi ez'amata dairy whatever industries kale bandi batutte a variety such that only silato yekayika yagenda kyebakola kirungi kuba kubeera kitunda eggwanga bw'ogenda n'omarketinga coffee waffe nti bane Uganda we have good coffee kisanyusa naye nti tulina omulimu munene nnyo okukola nga ffe abakulembeze baffe okulaba nga tumatiza ensi nti we can produce and not we can import ekyo kyekisinzikanza okunnuma nakugaa nti sente nyingi ezigenda ezifuluma mu ggwanga nga tugula ebintu ezo sente obeera ogakkawaza muzungu baatugambye wano nawandiise wano coffee exports zagenda ku 1.8 billion which is very good naye how best can we do even okuyitawo from this 1.83 billion twetaaga very good marketing abalimi tubayigiriza nti people emwanyi bweti bwelina okubeera bw'ogenda mu nsozi eyo Erigon abantu baayo baabayigiriza nti emwanyi si kirungi kugikaza ng'eriko akakuta mufune bumashini obuvuga emwanyi ezo buggyeko olukuta emwanyi ogikaze oledi terina kikuta kitegeeza ogenda tunda kase kati senga yenjiri etambula wonna mu ggwanga buli balima emwanyi nti si kirungi kukola kugikalizaako kikuta
in other words emwanyi ya kibooko eve katale nti wona ogiguza kyagalanyi wona ogiguza bani baibero bani naawe oguliza ku bbeeyi waggulu kakitegeeza nti nno balina obuuma buno bulina okubeera nga buli ready available yes oba ku ssente entonoko nti omuntu asobola okukafuna kakiba kidde eri gavumenti oba eri omuntu sekinoomu cooperative tezikyaliwo ezimu tekirina kudda mu gavumenti wabula abantu balina okukyetandikirako because government si yetandika government just etekawo buteesa environment so abantu balina okwekolamu omulimu weba ku kyalo basobola okukagula oba omuntu enterprising person n'akagula n'akasa ku bodaboda ye nga buli awali emwanyi agenda n'akuba amatundubaali ne gabuna mu bantu nti mwanyi muzaanike ku matundubaali mugikaze bulungi tekola empumbu tekola moldi mu Uganda y'empumbu tekola empumbu ebintu byetwagala olaba ono omukazi Muhanga Margaret yagula embuzi ku gundi ogamba aliwo oba Florence Muhanga obuwunga bw'amatooke that is a good initiative naye azifu kiyinza okuba nga yafuuka kwegamba retirement package ya muntu nti wayitirayo sente za muntu kulitayaringa ogenda okunoonya obuwunga omutuufu tobulaba mu supermarket tobulaba and actually Western Uganda would have the most expensive bananas kubanga waliyo ekyuma ekikola ekiri amatooke naye it has the cheapest matooke okiraba kati ebintu bino tulina okubyetegereza nti tujjemu kino nti nga bengambye nti maybe retirement package ya muntu let it be for the common man bwana Sale yali atukoledde ekyuma ky'ennyaanya ennakasiki simanyi kyabaawo bakikyusa tebakyalina nnyaanya zaggwayo ne bakiteeka mu gundi bakikyusa actually ekinyuma kyeka kyaggana okuggalawo ekyennyanja nze simanyi kyabaawo I don't know what happened kyekiri nti bali mu kizimba nga basooka baleta ekyemakerere oba amaliza ne bagamba nti batandise nagenda okuddayo nga bagaba bakyusizza kati bakamula kagoogwa nagenda okuddayo nga mulimu gundi bakola ngatto lulina kugamba nti nekirala ku bimu ku bitukuba consistency actually model ya Museveni eyokumala emyaka 5 mu nsiko ng'okuba emmundu that would be the most model for all Ugandans nti ekintu kyokola kiremereko instead of omundu ejimala 5 mu nnimiro ng'olemera ku ekyo oli mu kuba nti okola bwe kiba nti kati go specialize mu kulima nnyaanya beera ku nnyaanya zo obeere expert nti kalolye eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola I am sorry ono basonyiwa program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tuvune kusubiza abantu ndowooza noti 7 noti 5 mwenda 8 n'obudde buno obutambudde munafatuliriza oba noti 7 mukaga noti 7 noti 2 kojja kuyitawo tuwogerekoko naawe gwe munanga alyeyo ali ku Impact FM radio samanyi nate amacha agolunaku olwaleero mumbeera bwetyo bitwogerako byonna byebyo budget FM mugiwulidde bulungi nnyo n'ekigenda maaso mu ggwanga lyati Uganda bwekyo bwekiri kale banna behind the news of course batamudde bawuliriza mwebali nnyo John ombere John nakasajja ekwali nnyo awuliriza ali live and clear mu mbeera zonna kale kamafuna bannaffe turabe ekigenda wano wali kale Impact FM koli wanji hello munaffe hello okay aka yerabidde essimu ayiseemu nayo zakyali ku birala kale ojja kugira turabe kye tulina okuba tukola ayiseemu naye essimu akyali ku birala byali mu kuba nti akola kuba dokita tuli mu kwogera ku nsonga zino naye kati ku munnansi alina kukola ki budde buno kubanga oyinza okuba tojja kituufu okugenda kugamba nti naawe ojja kutandika oyina ssente already okimanyi kyekikutwala ggwe
tugambye wedde nti ebintu ebyabulabe byabutwa lwaki bannayuganda bakyasigala nga bakyabigula nogende byabutwa kiki kisinga ekitwayogerako kiri nti bagaana eddagala erifuuyira lyabutwa onagamba nti amulyeke tulinalikebeera wano nenga likoza gai lyabutwa kana wano wabagende nti bintu byabutwa ki bannayuganda bakyabigula anti obuzibu tubuulira enjiri y'okwagala eggwanga patriotism naye nga tugibuulirira mu bintu birala enjiri yo tugibuulira kwagala bakulembeze abafuga nonto okwagala ensi gye bafuga yensobi gye bakola patriotism kwagala Museveni ne baminisita be bo kye baliko patriotism kitegeeza kwagala buli ekiri mu ggwanga nti bw'obeera nga omukulembeze otakoze kirungi gwenga gwe akulemberwa oyinza omulaga nti si kirungi akulembera naye nakkiriza nti si kirungi nga kano kwe yatulazeeko nti ebitikiti bibi singa mutuufu kyadde kirungi nga ne Yesu amulaba nti akyogera nti ekitikiti kibi okuva ku mutima gwe ku mutima gwe so olw'ebigendererwa bye naye olw'omutima gwe kati kituyita patriotism nti twagale ebintu ebikolebwa mu ggwanga ebintu ebirimibwa mu ggwanga fe abaguzi tulina oteekawo kampeyini nti boyikooti buli ekivudde e Bulaaya bubu wangi munafe halo sebo webale kuweereza ssebo webale kuwuliza ssebo zero asante fudo okubenekanya engalamire mu kyenda mu bende sebo kakati embuuzo oyo omukyala njagala mubuuze awo n'omwami ssebo si mukyala njagala mubuuze sebo njagala mubuuze lwaki ene mubende tajjalo n'atuleetera omusomo n'atusomesaayo ene mubende kubanga naffe tubadde twetaaga omusomo gwe kubanga gubadde mulungi naye twetaaga ajjeko ene mubende atusomese tufune engeri naffe gye tunaabangulwamu kale okay agala kugendako mubende kale ku radio kale tujja kulaba asa kiwulidde dokita hello wangi sebo mukama waffe amina sebo webale tuweereza weewaawo sebo ono omusoke Joseph hello sebo nkuwulya bulungi okay wetudda ku mulamwa mugambye ku bintu byebatuleetera mu nsi ya okimanyi mulangira nti ebyaffe wano eno tebibeerako byakwogerera ebyobwannannyini mu butuufu bwabyo kasita ojajja nekyajja nakyo nga oba kirungi oba kibi basitayisawo kintu kidogo olira ebyo nga babiteeka katale kati ate wodda ku kino kyogamba nti abava bagenda mu supermarket ne bagula ebikulwaza oba ebibalwaza omanyi mulimu abantu abamu nga yo okuva ku wiiki paka ku wiiki tosobola kumulaba mu feesi nga mpozi ogenze mu supermarket tasobola kugenda ku luguudo awo kuwagira munnansi ekitiibwa kye kiba kiggwawo tubeere bulungi mwebale tuweere kale sebo okay webale nyo bali ddala yebalefa twagambye anagambye today you have given solutions best program of the year mulamusizi omusajja mutegedde po leo twali solutions Impact FM bwana mulangira sebo balamusisa ne mukwano gwaffe afubye nnyo okugasa etafaali ku ggwanga naawe sebo last week twayogerako naawe mwetugira netugamba nti kyandibadde kyamagezi olifaaza oli reverandi oli sheeka nga tonnaba kutandika kutubisa oba kusabisa obeeko ebigambo byosomesa abantu eddakiika nga 2 kuba mulangira mututta akabanga nga musomesa awo kali mbadde nsaba ku lwomukaaga olujja amasimu nze sijja kujja ogawa abakulembeze tutegeerere eddala nti bafaayo eri abantu bebakulembera sitegere kyagambye mpulidde ku kyamasimu tegajja kukola ki bagawa abantu bebakulembera kinakola okay I think kyali kyo kuba twayogera ku kyago na proposinga nti singa bannaddiini nga betwogera no ku radio
nabo baba banga bagenda kubuulira enjiri ng'asooka ekigambo kimu bibiri ku byetwogera wano n'abulya ku bantu ku ndiga n'azirisa ku kigambo naga bannange kansa gyali bannange GMOs gyeziri bannaye muli bwe muti bani mukulemu muti nga twogera at least afunire dakika ngemu babiri na kubuulira njiri abulye ku bantu kuba beetaaga ali balina ko balamu okuba nti ddala we bali abantu bekumire ku impact mukambala muno mulimu radio gye mmanyi bo bagamba nti temugeza ne mwogera ku kintu ekiri mu nsi mwogere Bible yokka la radio eyo njiwe ekitiibwa naye tebuli ekintu waneneiba yafudde tebamulanga neneiba yafudde nekyo kibi kuba waluje kuba waluje mmanyi mu nsi babiwera kiwera kubanga kiriringa ku count ebeera count mubeeraawo yes tomanya kigenda mu maaso mu nsi tokola ki kyokka ate nga aba wagamba musabire Isirayiri naye nga ate kati basabire bamanye ekiri Isirayiri era guys mwagale nnyo impact kubanga eri balance yes enale mu Kibogo Isa Ngoleka Gulubu Yende district agamenze kwendi nnyo mpuliriza era nga bwe neetegereza n'abazungu abo baagala okuleeta obuuka obulya buli kimera ekya green kyonna kale webale nnyo webale ddala Isa Kibogo Impact FM kwoli hela mwebale okuweereza webale kuwuliza ssebo nze muddu awulira musamize ndi eno waluleeta bulemeezi bbawa ssebo muddu awulira kakati temwoge ngo byakawuka akatuviire emmwanyi ne guno gwa era kakyazigaaya ekirala bano abalima nakitibuga biki bezinze nnyo mu kufuuyira ate okufuuyira okwo tekuliiko buzibu buli alina kaalimye konna konna afuuyira bufuuyire muddu awulira musamize webali nnyo bali eddala naye yakatweyungako yakatweyungako waliwo ono wamba amuyita Kayima ali ku platform yafuma we omulabi munaye mulangirangamu Kayima agambye nti twogedde ku buumu obwo bukuba kasooli bukuba emmwanyi akukyete kubeera kubeera ku kyoko kusunsula nedda okujjako akawuka akakuta akabisi kuba kukuba mmwanyi looza simanyi ne bajja tubuya ekigambo yatubuulya ekigambo tulabe nti abulina naye tatubulidde gyali okay bwana Kayima tubuulire bwana Kayima yogera bwana Kayima Isaac tubuulire actually akola ebintu bingi akola nebintu abakola gundi briquettes amatafaali bumbo wakola ndatekola ebintu byakola block and break machines and modes obutiba akola obutiba bwana Kayima jja tubuulira wawo osangibwa sasa bamanya ebamanya n'okumanya wawe basooka babijja owe mubende wamulidde munafa of course agende ku kikawuka akali emmwanyi nakati kakyazirya nagamba owe mubende agambe owulidde Dr. Ndowooza mubende ntera okubeera ekasambya ne mu Kiyuuni mpozi nokuli nekkuba eridde ewa Saba Minisita edde kakumiro okay ntera okutuula ne twogera n'abalimi kale sometimes omanyi tugenda waliwo ekintu kimu byetasobola kwogera ku radio nagamba n'abantu tugenda kuba tuddamu okusinkana nga twakola edda egundi ezo nga tusifunayo olunaku nga abantu bayita nga kiggwa mbebulungi program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike